ensonga lwaki abantu abamu bagaana okukulaakulana bakiyita abazungu bano basoma oluzungu bakiyita negative energy. Sajja n'akozesa amaanyi mangi nnyo naye ng'agakozesa kudda mabega. Ebituuka ku bamu ku bantu baffe era Katonda n'atulaga nti oyo talina kirungo kya bukulembeze. Omuntu gwe mwogerako mbadde looya we okumala emyaka mingi era naye yayogera yampulirayo akayimba akantumira tinze mpoza emisango gya kuno yali talimba namuwolereza emyaka 17 teyayisa kabbo teyatunda bya mu nju. Mmanyi embeera etuusiza omwana wattu okutunda abantu b'ebusiro balowooza nti yabalina mu kutya. Embeera eyo yagyogera n'agamba bannange sakabbo tuuze ebyange. Nalowooza nti nze ng'omukulembeze ndeke kuyeeya era mu nsonyiwe we muwulidde nga nze nsirise we mubadde mulowooleza nti nandyogedde. Ng'omukulembeze nalowooza nti we siimuyeeye oba oli awo nja kumukomyawo mu budeebude tuddemu tumuzimbe buto mukubeko ka plasita reki. Abantu bakogga nnyo olw'obukyayi nosanga omuntu isaati emwambadde noka mutambuze munnaffe isaati gy'abadde ayambala ng'emutuuka kiki. Obukyayi bukozza abantu kubanga bubabuzaako emirembe. Nze saagala byakukyawa mukulu wange obuyinza bw'okulonda candidate ekyamazima bubeera buyinza bwa party. Naye party bw'eteekawo president nti kati buli gwe tuwadde kaadi asobola ogikozesa nga bw'ayagala oba tokyayinza kunenya abo b'ogamba nti baagenda kaadi gye babawa ne bagiguza Museveni. Ffe ababaddewo nga twetegereza ebyobukulembeze tebabikola bwe batyo. Kaadi ne bw'oba ogikoyoye ng'ogizaayo ogiddiza paati yennannyiniyo yo n'eryoka egira ki egigaba. Naye bino ebyokugamba nti oyo gwe twawa kaadi yamanyi bwagikozesa. Kaadi y'ebyobufuzi bagikuwa gikozesa kintu kimu weesimbawo. Ekyokubiri oteekwa okubeera nga naawe oli mwesimbu eri banno bw'oba tolina mpapula n'obagamba sirina ki mpapula. Naye bino ebyokutunda kaadi tabitandise kati birina gye biva emabega. Kambeere musajja mukulu nga bwe babagambye mbeera omukuumi w'ebyama. Tuwulira bingi nnyo ku kaadi z'ekibiina kyaffe ate tumanyi bingi naye nabagambye nnyini kiggwa yakiweebuula saagala kuweebuula kibiina kyange. Amalirize n'ebigambo bino bibiri. Ekisooka Isaaya yawandiika mu ssuula ya 26 olunyiriri olw'10 gyombi ne bw'omukolera ebirungi ebifaanana bitya taliyiga bya butuukirivu. Wano we tutudde wano mujjukira abaaliwo NUP yatandikira wano era nga poliisi eri bweru etwetoolodde. Nalina omwana wano omulwadde ipisi nankubira naŋŋamba nti bwe nkuba tiyagaasa omwana wo n'afa weekwasa nze oba weenenya ggwe wekka. Ne muga ekirungi okimanyi era abamu mujjukira ekkuba eryabafulumya teryali lino. Ate kati musonzeeyo bajja kumanya kati eryo ŋŋenda ddiziba ate nkole eddala. Bwe nagenda eggulu okujja muto wange Honorable Kyagulanyi mu kkomera nabaleka banneetoolodde nze mmanyi we nayitira okufuluma ekikomera era baabeerawo paka bwe bandaba ku TV ne bagamba gwe mugalidde mu kikomera nga tumulaba ggulu mu barracks. Ebirala bingi nnyo bye mbadde mbabuulira. Ekibiina kibalama kitwala, ekibiina tekiina constitution. President w'ekibiina n'agamba twafuna lawyer waffe asingira ddala obukugu ne tumukwasa omulimu gw'okukulemberamu okukola constitution y'ekibiina. Bye byali ebigambo bya Honorable Kyagulanyi. Akati
ekibuuzo ne kibeera nti looya wamwe akola ebyo n'ajja pulezidenti mu makomera n'aleeta pulezidenti n'atongoleza mu luggya lwe ng'abalala batidde n'agenda mu kkooti n'ajjawo court marshal kaseera kajja katya akatono n'afuuka mubi ate ne bagamba nti akyalo ekyannyimisa kaadi nti saali ku gurawundi bwe bajja babuuza tebansangayo ku gurawundi ne mbuuza kiyinzika okuba nti abamu baabeeranga mu kulaasi nga basoma ng'abalala bali ku gurawundi kubanga nakyo kyaliwo twabeeranga mu ssomero nga tugenze okusoma abavubuka ku kyalo abatasoma baatuteeganga otukuba kitegeeza bo baateegeranga mu kasenyi ne balinda abava ku ssomero babakube ne batagenda ku ssomero. Njagala kubanjulira abakulembeze abali mu ffe Deputy Speaker wa Kyengera Town Council Maama Blessed Sendagire, the councillors, Councillor Sarah Nakazi atukiikirira ku district, Councillor Shamim Nalukenge, mutabani wange Bugemba abadde asitukidde mu councillors naye abulako okulayira tannaba kulayira. Ndowooza era ne Justina tannaba kulayira naye akyali. Waliwo Councillor James Kyambadde Saalongo. Ono ye Councillor w'e Buloba. Waliwo Councillor Kaddu Moses Kasule Luzzi. Waliwo Councillor Sempiira Semu baaliwa. No yatuuse namulabyeko ali ku ssimu ate ne mukyala wange afumbira ab'engabi Councillor Olivia Nalubwama. Kakati waliwo ne nnyabo akati njagala muyigirize Sempiira nti bwe mba nnyanjula nnyabo alina kusooka ne yeekweka n'atakyankalanya. Councillor Annette Nalule naye wa muti ye mukazi eyanzaala Nambalujjega gye yagambye oba gwe wanzaala mu bagundi abo naye ate n'oŋŋamba nti bangabi. Kati simanyi Apere oyo bw'alisisinkana Nsamba jjajjange oba n'asisinkana Kirama omukulu w'essiga lyange oba bw'alisisinkana nze omukulu w'omutuba gwa Kasoolooba alitugamba kiki ng'amaze okusala ebigambo ng'era abatali bagezi bwe bafaanana. Njagala okubajjukiza nti tugenda kubeera n'olukuŋŋaana olusembayo gaggadde. Tugenda kubeera Kyengera ku lunaku lw'okubiri nga 13.